Queen Mother, save a soul. Star TV emunyonyi y'eggwanga oli ng'era ndi Maisha mu Queen Mother mami w'abalonzi second last born wa mama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah gy'oli afunna muzikisa akusonyiwa byonna ebyakusobako ne bannaffe mwenna abaagenda nsaba Allah abasonyiwe abawe ejjana eddawuse. Ndi Maisha mu Queen Mother nga mbagambye ebijegere senga w'abangi erinnya senga w'abangi njagala nnyo mwe mwalimpa mbeebaza nnyo mbeebaliza ddala temujjangoko era mwebale kwagala seva so taasa omwoyo jjukira epuroguramu enakugamba mwojjira ng'olina ebizibu biyitirivu oba ng'olina ekizibu kimu naye nga kikumazeeko emirembe n'ogamba ngenda kukivvuunuka ntya njogeddeko naani abantu abamu bafa just because talina muntu gwayogeddeko naye naye mukwano gwe nange olina ekizibu tofa nakyo osobola okukubira ku namba z'essimu z'olabaawo netulaba engeri tukyogerako netulaba engeri tusobola okuseevingibwamu kyonna kizibu sina kizibu kyeŋŋamba nti ekizibu bwe kiti oba bwe kiti buli omu alina kyayita ekizibu. Olunaku olwaleero nina omukyala gwenkyazizza. Omukyala ono njagala obeere nga owuliriza bulungi nnyo nga bwe nabagamba nti Save a Soul tugenda kubanga Mukama atuyamba tufune abantu ab'enjawulo abasobola okuba nga batuyambako okukendeeza ku muwendo gw'abantu abagenda ebutabika, okukendeeza ku muwendo gw'abantu abetta, okukendeeza ku muwendo gy'abantu abafuna depression olw'abantu ab'enjawulo bejja okuba nga ondeeta. Mukwano gwange njagala obeere nga ogenda kuba nga omuwuliriza bulungi avudde mu organisation eya Heart to Heart Chat Mental health program. Yes, kati ndowooza omuntu gwendi naye omutegedde bulungi. Abantu bano bakola nnyo bali ku health mental oba tukiyise abantu abalina obukosefu ku bwongo. Naye obuntu bino nga tunatuuka kubanga ofuna bukosefu osobola kukyewala otya era ebintu ebimu bye tusobola okuziyiza ngaffe abantu n'ogamba kankuba okirwanyisa nneme kutuuka ate kuseere si kyangu naye ogezaku naye singa oba okifunye osobola kuwona otya tovaawo nkomawo naye asobola okutuyamba. Queen Mother, save a soul. Angela, programu eno tulina abantu mwezi ogwedeta programu zetukozeeko ez'abantu ab'esse nga basinga bafudde ku nsonga za mukwano abamu bizinesi era omuntu nga tasobola kyebeera. Ensonga lwaki tugamba nti tutunulire tuggyeyo abantu boogere oba tufune ebisobola okukola ki okubajjanjabamu. Abantu bano sofa olusingize bantu nga ekibaddedde obwongo okutabuka oba kubanga tebategeera bulungi kye baliko. Kese zisinze kuva ku ki kati abantu kisinga kubeera kati abasinga sikozo omukwano ebyomukwano balira maybe alina ddamwamu omukyala oba girlfriend omukyala kati abamu tebalina kiyite ntya talina maanyi mutima okugamba yes kino kimbaddeko naye wa emyenda omuntu bambudaabude kubanga binange wobeerawo ekiseera nga amaziga olina okukakaaba mazima ekyo saagala kukumba naye wawoogenda kati kamubulize naye yakoma ku WhatsApp ku Facebook kubanga page tulina page yaffe Facebook kati kuyamba message inbox okutabuka kwafunye omwana yatabuka omwana takyalina mulimu olw'okutabuka okwo bainawe yalwezainga n'agamba Angela ntuuse embeera wentuusiza nga baana bange kitanda ebasi
amalonzi banyamba kituukawo kati naŋŋamba bwetuusa sazimuka twasabula era yakola appointment naye ne appointment yali yamulema okuma yajja after 2 hours nga kolide ali mbwetaavu naye bambi yakuba essimu naŋŋamba bambi osonyiwe luddewo naye kibadde ekizibu ate oyo omukyala n'ambuulira yesibira mu nyumba kyekizibu okiraba naye kyenamusiimako yakoba akasimu naŋŋamba nina ekizibu nyamba okirabe kati nga bwogambye obutaasa omuntu abantu tebalina kwetaaga at least tandikiraawo mu bantu abakuli okumpi bakuyambe ate n'ebutabika manyi abasinga tebaagala kuwulira kagambo yakobutabika naye bambi bw'olaba ngaobwongo bukutabuseeko ng'okyalinamu akategeera akakutuusaayo tambula tuukayo bajja kujjanjabira bwereere ngoba tolinamu kyekyo abantu kyebatya bamu balowooza togende butabika olina kusooka kubanga otabuse anti nze mwennyini nesitulekuko neŋŋendayo tosobola kulinda kumala kutabuka era n'omusawo yaŋŋamba naye oli mulwadde ki si bwazze ovuga emotoka nkulabye ng'ojja nemugamba but I'm not okay nambuuza kiki nembimubuulira naŋŋamba kati abantu abamu tolinda kintu kumala kuwaseninga erimu tugenda byogera kukosobola oteebereza kyala angi nze nganze omu tandika show ya Save Soul era bye nayitamu abantu abasinga akola ekintu neba bizinesi abamu nze kubanga kula ne taata nga agikola nakaka kankitwala oba nakula ne ssengo bali maama oba okwagala ekintu ekisoma obaako ebiseera ebisinga abakuli okumpi gwe baweegombye semanyi oba naawe ogamba nti kambudde budde abantu bano wakiyitamuko kati era webala okukimiriza nze okutuuka awo okwagala okuyita olwawakanayita naye nga sinnayitayo ne mu buto bwange nze kaŋŋambe kirabo mukama kiyamba kubanga nze nsaba nnyo ndi mukyala musabi nga bwekiyita mu luzungu woman of faith kati nga nze omuntu ne bw'aba ayita mu kizibu ki nze mbawa amaanyi mbazzaamu amaanyi naye kati ekyasinga okunyweza nga ngamba this is my path nafuna okutabuka mungu that time nalina bebi wange owokuna omwana yali just 9 months zokka nga muzadde naye nga seebaka bulungi nga seetegeera ate nga ndya emmere naye nga siteekako mubiri kijjukira omwana muto ate akyayonka ayonka ebbeere kyayonsa naye oyo omwana wange nga ekirungi saalowooza ebyokumutta naye nga mpulira amaloboozi nali mpulira amaloboozi siibaka bulungi emmere njirya naye siteekako bode naye nga byenali njagala okola sikyagala kimu kyakutamu kati bwe natuuka awo kubanga the actual breaking point nga ndabya nkooye natandika njogera omanyi omuntu ayogera bagamba ngaolina oluoyogera tolina full stop baali balina nakwita okubakayiso omulemuko naye kati bwe twatuuka ewa dokita eyaŋŋamba kati awo ngenda kinnyonnyola mu luzungu kubanga olwadde yagamba bipolar affective disorder naye okukinnyonnyola omuntu wa bulijjo akitegeera bagamba bw'obeera n'emyiike ate oyitawo osobola n'okusukka mu weeks 2 ng'oli mu nyiike ate bw'obeera ng'okyamuse oyitawo ku normal level osobola okusukka ne ku weeks 2 it is disruptive like affecting even engeri gy'okola kubanga kati nga wax kyali naye kati bwe natuuka awo ekyanyamba abawaka banyamba family naye bwe nali nga nkiyitamu nga nange
amaanyi nasoma bayibuli yange naye nga ku kyaki sisobola genda nga nkyali waka nga mpita ddagala ne ku bwaka nga sigenda kukola naye okimanyi nakibuuza ne dokita nemugamba dokita siganye webale byoŋŋambye akadagala nkabize temubeerayo n'abantu abasobola okwogerako n'abantu nga nze kyogere oluzungu bakiyita talk therapy oba psychotherapy nagamba nina abantu bangewa nakamanyali saagendayo naye namba nensigaza kati nze nenyingirwa kansa omulala kansa loyo abeera ntinda yakola kugana kujja relationships kubanga mu relationship yange walubye nali mpitamu nga sibyangu kati nga neetaaga obyange nga neetaaga omuntu anampuliriza kati awo weyatandika okwogera nga bampa ku ddagala mubono gwayogera ate awo omudokita n'atandika okureducinga kadoozi kati awo nga ndaba yes kikola then eventually doctor nemugamba kati neddagala nze kati mpoyire eddagala wanenze negamba nedda tofaayo namba yonjirinaddagala likoze nnyo senga tofaayo namba njirina naaba nkwetaaga kitegedde era nasooka nenzirayo kubanga manyi dokita ayagala kucekinga oli bulungi kiryoke nga ngendayo naye abantu bwoba olabye otya tebagamba abantu tewetaaga kuba mayinja tewetaaga kusooka kweyanga naye ate awo olina omuntu asobola okutuuka kubanga nze ekibiina kye natandika abantu bekwatagana nabo abasinga babiseemu abalala balabirira bannaabwe ababiseemu okose kuwongo kati waliwo omuntu omusijja okosi kwogera manyi naye yafuna ebizibu mu bwongo bwe n'afuna ebizibu munyiigiza anti kasita amaka gavaawo buli kimu kitanga neyeyambula okiwulidde mu bantu batakyafaayo si lwakuba mbu tatya swala naye byeyali ayiseemu nga kimususe muze omulabi wange obiwulira byesiba ŋŋamba abantu bulijjo buliza okugamba kati madamu Angela ali mutubuulira ebintu bino omuntu owanga owulidde akantu konna katandise ddala ekyo ekizimu ekibi ekyo ekijja wette kolaba oti va ku mulimu otandika okugobeka ku mulimu teri akugobye naye bwe takikufuna ebyo ebintu mukwano oli mulwadde kati waliwo nekizinani kyenarealizinga natuuka nemba nga sirya olunaku ne luggwako naye nga towulidde enjala tewasiibye towulidde enjala notuuka kyo nogamba otandika okwebuuza wekka tolina njala tojjukirawo abantu wonna waliridde emmere mukwano olwatandika okufuna ekyo ekintu oli mulwadde wabeerawo ekizibwa kubanga kati ate waliwo abamu ajja kulya ayiteko galaba okulya ngoba stress mu luzungu bakiyita comfort eating kubanga waliwo ewayita kati yekonsolingira mukulya buli watuka mmere kati awo olabira omuntu nga kumukokidde ekizibu akati abamu kye baba baganawo kamanya abyongera bwongeza nakole kyandwadde ako kahayi naye ako kahayi kofunye kagenda kuleetera kizibu kubanga abasinga ababikola tebalina niyo enjaga teriki erimu ebika kubanga zirimu bread erimu ebika eyo gye bagamba bweri high class expense tolina mulimu abantu abamu kati atandika okubalwaka nga buli akukyalira buli lwakyalira abba sente lwaki kubanga waliwo habiti gyakolaki emize gyafandinga
ng'agiteeka mu ssente naye ng'abeeka tayagala bategeere kati omukyalo oyo gwe nakugambye ye omulimu yaguvaako naye ate yagamba anti nga sisobola nakutawangamu abaana basomera naye kati bwetuuse neeralikira abaana bange banaasoma batyo kubanga obufumbo ebizibu omusajja abaana be biraabo naye kyokka yali badde ayimirirawo naye kirungi maama waayimiridde naye kubanga kati njagala kubiriza abantu olaga omuntu obange omusosola olaga wekiri programu eyavaga omukyala yazze famire yasoose omukyawa yafuna obadde naye teyeyagalidde teyaguma ate famire ye nemuvaamu nnyo abantu abasinga basosola kati ebintu bino bijja kubuulira maanyi ebikwatagana n'obwongo abantu lwaki basosola bagamba wafuna ebyo tebiriyo balowooza abantu tebetera kisiraani tebaagala nakumanya nze kankuulire bwe nava mu ddwaliro obwongo yamulisaani of course apart from my immediate family obwongo anefiro mind abanyawo namba abantu abakulu bonnabona ewali abalala ne kameseji tebaweereza abamu ate nga mukyakala wamu twali mukyakala wamu biseera ebyo nga nkuba akeege kange nga tukyakala naye ojja kupya naye omwenge mubaala ekisi takumanyi naye bbiya ajja kikugulira naye bino ng'ofunye ebyo ebizibu tebaagala kumanyi kati omuntu alina okuyiga ate bwe nfuna ekizibu ngendawa ate bwe mba nkikuye bitegeera nti ekizibu nga bwewabanya kituufu akitegeeke kati bwe mba nfunye ekizibu bwewagambye omanye kikukwali nali sirya naye nga tinjala sigiwulira naye kati neneerabirako obeera bwotyo nga tolya wiiki tutegereze wiiki namba wetama olina okukolawa bwe kiri abananga omulabe wange obulungi binda ebitabo bijeemu banandaba bati abamu balina myaka akanga kino kiri nnyo nnyo mu bafumbo omukyala nabeereeyo bwomwami nayirizibwabafunza muliringaako oli yasedde bagamba basedde ne bagwa abamu tebagwa nti yagudde olusi osanga omuntu kati nga ebigezo bingi talinalya abadde agenda obayerwekoko kutusi amaanyi talina asedde naagwa kumbe kiri kigenda osanga ngaoyedde obwongo obujjudde ebintu bingi obwongo nga bufuudi mukwano totya noonya omuntu yenna olaba ngaolina ekintu kikuluma gera bwe yagambye kaaba nze mamange we yafa waliwo twayitamuawo mamange we yafa naafa nakaaba olunaku olwo lwasooka sijjukira kulaba nazuka kusaawa mwenda nagira kusaawa mwenda ninanga banakuyebaza kubanga siwawe nga nabo kalibu nenno omuntu mukulu kyenjogera kudda lasitiya nenamba naye muntu mukulu netunula bwenzi abasiraamu tusirawo olugoyi nabulanga ekimmalidde naye nga buli muti bwenna beebasi nenzira wali ewali olugoye bwenzi nebikulawo bwenzi bwenzi era omutwende bali sisita wange yazuuka ye kati mubongo babiri mukuŋŋaana jukira neŋŋamba sitooka njeru kati manje kala okwagala okusembera bwenzi sisita azuuka nayagala okukesha ogenda kufa ngekiro kinaaamba kuboka kale bwekyaggwawo neneefuula agulye saba y'okumuliita tugenda bamusitula bamutwala
awo ndalabira nti okufuna omuntu bannange nali simanyi manyi gahaaga omuntu yenna ng'olina ekizibu tebavubuta gye nakwata bw'ati nze nagamba yeerazira sisita wange oyingayo obusawo bwoko nasituganga naye batwala omukazi ebyaddala kati nina obulumi bwe nafuna nebula nga nina ekisamu to hold me tight naye nga katonda yabasitukiramu atya bannange bankwata kati yendakalaba awolomba bwai ayogera bingi naye bubingi byayogera natekingamuko kwaki ekintu waliwo abavubuka bye batta nagamba bwe mulaba abaana aba bafiiriddwa abantu baabwe buli omu waali amulabyeko amukwata amunyweze naye ekinengamba naye nakamalo kiyitamu meziroza gyalinga ena ndaba ayogera ekintu ekyo nengamba abantu olabanga omuntu ng'alina obulumi muwekaaga gyotasobola nakulowoozaako kuba some people bagwa mu bantu mu bifuba n'abeeramu bw'ati ataganda tewali kubanga waliwo ebintu ebikuoyogerawo n'ekigambo kimugamba kyonna ekimala kimala tewali kyebaga abantu abamu bagamba nti katonda bwati bwe yategeze anti kati omuntu omwambaza busungu naye kati naffe tuli omuntu waliwo kubanga nze kati nange omuntu gwennakiba very close naye nga nange the comfort I would get nsagala gye nasigaza mama wange lwaleegya emyezi 6 kuba yafuna pressure nebaganya ebizibu bibiri olowooza nti nekisukka so ebirowoozo nasigaza buntu eyavairawo okukola emyezi 6 mamange olwalira kubanga kuba endajja mukulimu nga nemusaba tunanetunkwe nezizekkola nze sawa 6 naye nga nkukutuse mulago kati yawe bosi tiyanda ntuuka naye nakati ngezaako okujjukira omuntu oyo gwe nasanga nabyo nakyo naye njuke nayogera n'omuntu ngamba nalowooza oba nvudde wali omusajja atukubira engatto naye naye ndaba nga nyingira geeti nteba ku boda nenyingira geeti kati natuuka wano nimusaba naye nga tuba kutunulira wansi bwati nenseka neshama tisikika musaka wanda ko kumutwali nimugamba katakuka mu office nimala masawe bana bira kukola nimaruka nitambula nisa kutwali ana tunde sana nimugamba nawazi sategedde nti ogenda nadde manyo nemugamba nino njagala nnyo kinyonyola abantu bayige namukyekira kubanga tukiyita peer support kati mufuna abantu emufuna omuntu ayogera naati agenda okusharinga story osobola okubeera akabeera byonna oba muntu wafujja okubona anyone asobola kuba out naye temuli ali mu class ate kwongera batama mwogera ozida webuya kati nga bwetwogera kubanga kati mayi wanditegedde otya nange nandikutegedde ntya naye omanyi waliwo ebintu ebireeta abantu kubanga waliwo kyoyiseemu nange waliwo kyempiseemu naye tugamba tuyambye tutyalala okiraba kati awo ne mutandika okwogera oli nagamba naye nze ekyange nayitamu bwenti nasobola bwenti ne bwenti kubanga nze kati awo bwe nategeerera nange mu gurupu eyo abantu abanyambanga waliwo be nasanga babayitanga mu ekitongole bakiyita heart sounds kirala
at Sounds Uganda. Naye abantu abo nga boogera nasangayo abanyonjaga, nasangayo omwenge abakukoonera ddala, nasangayo abantu abastruggling in different ways. Naye ekyangatta n'abo abantu nga ndaba okwagala, nga ndaba abantu tebasosola. Ate bwe tutuula awamu ne tutandika okusharinga bye tuyitamu nga buli omu agasa munne, nga buli omu ayamba munne. Kati nze ekintu bwe kityo, oba obeera Matuga, oba obeera Entebbe, oba obeera Lusia, ekintu ekyo musobola okukyetandikirako ku kyalo omwe kwennyini ne mugamba tweyambye tutya mu kifo ky'okusirika. Of course waliwo ebintu bwe biyitirira ngaeyo mu gurupu tejja kumala nga ogenda ewa dokita. Kubanga kati abantu balina okutegeera badokita tebali mu Kampala wokka, Mbarara hospital gindi, basobola Mbale hospital gindi, ne health center 4 osobola okugenda Angela olina agamba nti bano abakyala abamu betulaba n'abakewe bano abaterogoera n'obataba mizigo obuddeko olina ojja ne mutulawo basatu bana kuba bagamba abakyala basinga beera mu lugambo okitegeere oyo n'agamba so oli omuntu nga nagamba amagono nayogedde ekintu kinagamba ate naa eyo therapy kubanga kati ajja kwogera nagamba naye buli omanyi omwami yakola kino nange namusobya naye kino kyenakola omulala n'ayigirako wekirabye kubanga buli kimu tetujja kisotinga out nga tulwana nga tuyombagana nedda waliwo kyoyiga kubanga kati nze abamu baŋŋambanga nze amayiro psychiatrist newa ddagala nebagamba nedda ekyo kyokoze si kituufu. Dokita yennyini yalina okuwa eddagala kubanga yamanyi doozi gy'olina okumira, ne bw'oba waliko ku ddagala n'olivaako tolina kwewa ddagala. Waakiri dokita mukubira essimu omugambe okukowa siri bulungi, mpulira kaddamu ate sirina budde maybe kujjawo wandimpadde advice ki akumulire ku ssimu. Badokita bakikola ekyo naye omanyi bwe tumala gafe so kati weweewa self medication eyombi, self medication si nnungi naye nze ekyo naye n'ekirala kati kandibire ne ku Bayibuli kubanga nze ngisoma ate ndi mukkiriza. Ekirala ebirowoozo byaffe kiri mu ngero kigamba a man is the way he thinks, so a man thinks so he is. Ebirowoozo byo they make you kubanga mu butuufu bw'obeera nga weerabikiride engeri gy'okolamu emirimu gyo enswa n'okubivaana, engeri gy'oyisa abantu. Abamu bambi bavuma n'abantu takuvumye kubanga takwagala naye waliwo waalita. Kubanga nze kankubulire nange bwe nafudanga issues nga ntabuseemu nga bambi waliwo baneiba be nayita emizimu nga bagamba bali mizimu naye bwe nakkakkana nga mpuze eddagala nagenda bambi nembeetondera nebagamba munsumwe temuli mizimu naye waliwo gwe nayise buno obulwadde bubadde bunsumbuye kati nembatabukira nembavuma naye munsaasi era bantegeera ne bansonyiwa. Okirabye kati tuyiga okubyongerako kati ewo wennyini engeri gy'oddala na expert waliwo zenna kyenga mugambye nti nekinayitamu otandika okukola kyenkola naye ate waliwo wenatuuka neŋŋamba kino ekintu saagala kuddamu kukyogerako naye ate wesanga nga oluusi some interviews zengendamu oba wemba ŋŋamba omuntu ekintu nga I have to okukyogerako kiba kirungi wagambye kirungi naye simanyi oba omuntu olina kyogerako to what extent oba nkipinge nga nkyogerako kuba mutuufu obulala naye neŋŋamba kino saagala kyogerako naye ate abantu oba okuntegeera obulungi nina okyogerako. Ekyo nkutegedde omanyi Mukama yatuwa omwoyo w'amagezi kati oyo omwoyo w'amagezi tulina omwebuuza atuwa amagezi kubanga nange kati wano maayi nga bwendi naawe simala kuwulira owulidde ndi mukyala wa buvunaanyizibwa nina abaana abakulu so simala kwogera nsaagala abantu babeere ku baana bange okitegedde kati
n'omuntu omulala ne bw'oba olina wooyetaawazi si buli omu alina okutegeera ensonga zo kubanga abamu tebajja kubitegeera naye waliwo omuntu especially omuntu nga profession w'osobola okuyiwa omutima buli kimu n'okimugamba kati ebifo nga butandika waliyo services ez'obwereere omuntu agenda ayogere bamuwe eyo time nga kyabwereere tagenda kusasula naye mu butuufu abasinga basasuza kati bw'oba tolina ssente awo wewali ekizibu naye butandika bakuwa time nga byabwereere naye kyenjagala okuemphasizinga bw'obeera n'omuntu ng'ali professional kubanga nange ekyo nkikola okuyamba kudaabuda abantu yes omuntu ayogera ate naawe obeera wise kubanga ne bwe mba mpadde example of somebody eyajja ewange sigenda kwogera manya sigenda kugamba gy'ava bye yasome okitegeera because there you are betraying obeera obaaya omuntu yazzeemu okuwona ate oyagala muwa bundu naye kati bw'abeera mu gurupu eno nga bwe ŋŋambye kati mu gurupu eyo waliwo kyasobola okwogera ekigenda okuyamba naye alina okutegeera alina abantu b'alina okukola ki talina kuswaza banne oba nkyogere ntya kati kaŋŋambe it is a problem between a husband and wife osobola okugamba kale nayita mu kizibu bwekiti nebwekiti you don't necessarily have to say omusajja mubi omusajja n'omuvuma ebigambo nga biri heavy era ogamba nange we nalipita nga wakalubye n'omunnyonnyola naye wano nagenda wa ekifo bwekiti nebwekiti ne bampa obuyambi ekyo nekinyamba naye nze kyesaagala kubuusa maaso okusaba okuyamba kyekirina osooka ng'onoowona ekyo kyo zijja kibuusa maaso kubanga abantu abasinga ekyo tebaagala nakyogerako okuyiga okusaba nze nga bwe nkuwadde example okozesa bayibuli okiwulidde kati n'otandika okweyogerako ebintu ebirungi wanze kampulire mayi nayirina okutandika okubeera nga bwe bagamba okubeera nabbi wange owulidde kati nawe mayi yobanbiyo onabbi kubanga kati bwona olinda abantu bakwogereko ebirungi onoobalinda pakati n'otandika okweyogerako nti oli mutwe sikira ojja gamba katonda bwakuwadde okuganja emirimu gyo kijja kukulaakulana nga weeyogerako ebintu ebirungi kubanga nawe maayo kimanyi abakyala abamu bwe batabuka nga bavuma abaana kiraba ekitwe kiringa kitaata kyakyo naye taata bwe wamwagala okiraba kati tuyiga okwogera obulamu eri abaana baffe naffe tuyiga okweyogerako obulamu okitegeera kati omuntu apime mu butuufu waliwo ebimu tolina byogera mu bifo ebimu tolina byogera yes naye ate ebimu because olina okuwona yogera kubanga nze kyenjagala okubulira maayi oyogera owona ate oyamba abalala kubanga kati maayi walinamu amagezi n'ogenda naye kimanyi omulala ajja kutya ajja gamba nze eyo ŋŋendayo ntya tebansiba emiguwa naye kati nawe omukyala wamunnyonnyola kubanga omukyala yali akakasi ono yeefuze alina buzingi naye bwe wamunnyonnyola naakutegeera kubanga kati naawe nga bwokyogedde omulaja naye maayi agende nze kankubulye gwe natandika okujogerako abantu ne gye nali nkolera nga batandika nga of course bakugamba akola bwe bati batandika bwe bati mpolampola kubanga nayogera bwe bali kuba nzijukira ne nali nzaala waliwo ekyatukawo ko nga nzaala omwana wange last born oyo nalina ekindyanga kino kati nga pressure balaba eri mubi bibuukuze nagamba agenda kwalika omutima kadokita nakyogenda gamba omwana naye nga dokita wange endudde naye era banaye neebaza nnyo dokita Kaddo ow'ekiwuli gayini w'ekiwuli dokita Kaddo paka bwe yajja katanda nakakuba bwasa naba nemmanyi kiki
kiki Omwira pressure okuva ku makya ndi ku pressure egani egire mu kati badde ddala n'erinnya waggulu saagala saagala nfeeko kiki that is a good doctor. ya omusajja naye nga mu mutima gwange gwogera ebigambo bingi naye nga sitebifulumya nga gwogera ebigambo bingi naye nga sitebifulumya paka we natuuka netula bwe namugaa dokita ABCD Kati tolaba wali mu safe space nga doctor osobola okunnyonnyola. Kubanga kati oyo doctor olowooza agenda kulaalansa by'oyogedde. Kubanga kyayagala ayagala. era treatment bwe yagira bwati n'amaliriza omusajja embera ne patient naye nagamba tugenda kukola ekintu kimu ye bebi tugenda kumugyamu olwa patient tulina eganya okukka netaaga omuntu wagenda ng'amami waabwe kuba ate era nesitula nzekka biza nafula embeera gye nali bulanga galino nga sinamanya nti nina ne pressure Wali tokimanyi. naye Kati bwe wali weewulira otya? nava twalina nedduwa ewaka yubayidawo tumala dduwa neŋŋamba maama nemugamba naye omanyi dokita kuba nali nga mulaba every after 2 weeks nali pregnant kati neŋŋamba josali mukulaba dokita nomutima gwangamba kanyende mumalabe oba anaaba nayo nekubira mukwano gwange nemuga nembadde njagala ontegekere ku mutima gwange nendabe dokita kati nina embeera gyempulira sigitegeera Kati weewulira bulungi. neŋŋendayo nemugamba maama wange waali era muleseyo tubadde kudduwa neŋŋamba nzineŋŋamba ono mukwano gwo nti sisita wo mukwano friend wange agenda aleeta ebintu dokita tutusobola okuzaala fa kyabuza emyezi ebiri Nga bwe tomanyi doctor eyaleeta ebintu test tuzikoze zonna onama nangamba naye katugenda genda imaging center tuwe test esembayo yegenda okumpa ekyokukola tulabanga omusajja ali serious yali ataasa nnyo era nangamba nawulira nga kigamba mama wange nangamba bana bwe tubikola ne twagala muyigemu tibula tutuze mu mboozi tusomesa kyenyumya nza okubanga nayo kyoyitamu naye nga tomanyi dokita n'agamba baleete n'agamba mange kyeŋŋenda okukola tulina kukikola kati okutaasa obulamu bw'omukulu pasenteji y'omwana okumufuna ntono nnyo naye ate omukulu ŋŋenda kukozesa professional yange erungi yenina so obutafiirwa babiri tulina okukikola mu bwangu ate pasenteji ennene tuza obutafuna baby naye we have to do it obutasukka ssaawa 2 katolonga kaliyo baddeka mu tumaze okwogera muko naye awo pesha yanga laba egende kuba tasobola kutwala te kundongoosa ate nga ne pressure eri mubire so kiri twamala okikola kati binabyogera amanyi siwulira bigamba maama naye nabiwulira so muli nensooka nenguma maama yamugamba but you have to sign nga mami yalina okusanyira. omwami baali bamukubira ajja ebyo n'abitya nagamba mange asayininge namugamba musayinangamba sayininga mwana nkufa tagenda kufa naye kati tugenda okumulongoosa tulina okakaza nti ngawakkiriza bamulongoose ne bannongoosa nalaba buyinza akala nekavayo nga kalamu dokita yaŋŋamba after nga muzizaayo mugema nagamba naye mayi nkubuulire nagamba omwana oyo twamugjamu nga tumanyi tugenda mumukwasa ebintu bya katonda bizibu netumuteeka nawo nga obwongo tukimanyi bebi tagenda kusavaivinga netusooka netumuva nako tulina twagala kutaasa kwe tugenda olwaba tutasamutayi kuba nomwana teyakabirawo Naye nga weekaliyawo baka tebakalinako wajjukira eno nali ntegeera edde baali banzikisiza wansi nange nagamba amuleta kikata mumufuuwe usome mukola biki akaabe musajja waali nnyo waali naye gamba omwana kuba usabisavayo ngaomwana alinako 2 out of 10 agamba bamutwala mu nasale omwana n'abeererawo ddala naye omuzadde yenna akatako serikairabira abange allah mumuzimirire bwe bajjamu bebi
mukunzija mu theatre dokita agamba abaana banzijeyo nakyuza ne mukwano gwange yesterday abaalo babanirabira oba bakola batya ne baleeta bedi mama n'amanya ne babeerawo after like 5 hours bosi wange yajja ku mulimu aze okundabako abuza mami bebi nanga naye ng'obedda amuyina for good 5 hours tamanyimu oba omuli ku mwana we aluwa abanga yali akwera yazadde mwana olerajamuga bawadde ng'atuuse mayazze nagamba yazadde buzi yazadde mwana ki anyati obadde olina omwana tumanyi mwana we wazadde anti oba obedda bundi eyo omwana wange tannadda ebyomuzzukulu tabiriiko alowooza ku mwana we so abakyala ogenda mu ddwaliro ng'olina ekikuluma omusawo mugambi omusawo alina ate nze kyenalaba kubanga nze kyenayitamu omwana wange wano mputezi wenafuna olubuto olwo naye nga bamaze okumpa diagnosis eyo nga bangerera waliwo bwe nabeera nga siri bulungi nga balina okunteeka ku ddagala ate nga kiraba nagenda nebuulira dokita bulungi nagamba eddagala lyagala okunteekako the only thing ngenda dikkiriza bwoba ogamba omwana wange ajja kuba bulungi naye bwaba tagenda kubeera bulungi sigenda ddimira dokita nagamba tovaayo yakumira naye weeks 3 ezinatuuka nga tonazaala ezo those 3 weeks before the due date nagamba tovaayo awo eddagala tujja kulekerawo dikuwa kubanga tetwagala ozaala omwana nga talina amaanyi kubanga mutuuko ebiddagala n'omwana limutuukako ate nze olwi gwe naliryosa bwe nali nga neebaka nga naye yeebaka kati lwaki kino tukyogerako abakyala bategeere ne bw'oba lubuto n'ofuna okukoseka ku bwongo totyagenda mu ddwaliro omukyalo ali eyo olina okugenda mu ddwaliro badokita bakuyambe ate obategeeze bwobanga obadde nakyo ekizibu oba nnyonnyole bakutegeera engeri gye bakukwatamu kituufu nnyo yes naye bw'okisiriikirira omwana asobola okufa kituufu tomanyi sana kyasasa n'omwana wange kubanga eby'eddagala waliwo nekino obusera abakyala abasinga kye bafuna nga bamaze okuzaala bagamba bamu bafuna depression enyiike kiba ku kyekyo kati ekyo dokita engeri gyakinnyonnyola abadokita bagamba it is hormonal imbalance something ekikolagana ne pregnancy hormones ebikwatagana n'okuzaala kati ezo pregnancy hormones bwe ziba teziri balanced bulungi abakyala abamu afuna enyiike atayala abuyonsa mwana n'okyawa omwana nga bebi ate abamu babakyawa nnyo baagala n'okubatta ekizibu kati abantu bwe batyo mu luzungu bakiyita suicide watch you should be on alert mwaba mulabirira abamuwa support bw'olaba nga maybe omwana tamwagala ayagala mukosa omwana mukiiko musooke mulabirira omwana naye ne mami nga mulabirira kati nga mami mumuwa n'obuyambi obwo bwe tugambira eby'okumubudaabuda mami bw'abeera ateredde awo ajja kulabirira omwana kubanga nkirabye mu mawulire tubiraba abakyala abassa abaana ate poliisi bwejja emutwala ku kaduuku naye tebasoose nakukola assessment kutegeera omukyala abadde atya kubanga abakyala abasinga ababikola sigambye sibawagira kubanga omuntu asobola kugamba owagira abantu kutta abaana baabwe nedda sikiwagira naye kati poliisi mu kifo ky'okutwala omukyala bwatyo mu kaduuku kubanga bwe tubiraba mu mawulire ojja kuwulira omusajja yamukyaye omusajja tamuwa muyambi kati omukyala bimusobedde kati omukyala ng'oyo sooka omutwale mu ddwaliro ne poliisi erina dokita waabwe basooke bakakkanye bategeere embeera kiki obasobola okutwala omuntu mu ddwaliro amini muntu mu kaduuku naye nga mutuufu yatabuse dda taliibo kati ne mu kooti ne bw'omutwala mugenda kwogera ki tamanyi oluusi ng'agenda okutereera nga kiri yamaze dde okikola asooka kutereera beetaaga buyambi naye ffe naffe gye tuli eyo mu bantu gye tuli banange beera maaso g'abantu
beera mikono. Actually Mukama agamba like be the hands of Jesus, be his eyes. Tulina okuyamba abantu. Kyengamba abantu. Ne bwoba tolina ssente. Abantu balowooza okuyamba ssente zokka. Ne bwoba tolina ssente. Kigambo kigende wa police omugambe tulina concern wait tulina ssente naye taasa omulamu. Abaana abo maama tabayisaawo. Eno tabatta. Poliisi erabe engeri gye kikola naye bw'oba nga ow'eddwaliro bagendeyo bayambe ebintu bwe bityo. Kituufu nnyo. Omulungi ali ku Saturday program Save a Soul taasa omwoyo. Kansubire mukwano gwange mu bye twogedde olina ky'oggyemu ate nga nsubira okyafuna. Mukyala Angela nja kuba nga nkyamukyaza nnyo kuba bingi twagala okumwegerako. Omulundi guno yankyalidde naye ngenda kuba njaba kukyali ate nja kukyalira nnyo kuba ndisaagala bantu abo bafe, saagala bantu abo beekoleko bulabe. Totya abaami n'abakyala kuba tulowooza nti bakyala bokka naye byonna abaami abayita mu bintu ebizibu ennyo ze bafunyako abaami nagamba Queen Mother nagala twogeremu yadde saagala kamera naye nti bwekiti ne bwekiti so nemusobola obyogererako ebbali si buli kimu tukiteeka mu kamera kisinziira oyo kyaba yagadde. Tugenda kuba nga tumulamu katini nnyo tukomewo okyali ku program Save a Soul taasa omwoyo. Queen Mother Save a Soul. Program Save a Soul taasa omwoyo ng'okyaliko nange Maishara mu Queen Mother mmanyi w'abalungi. Mukono gwange gwe yakatweyungako program yaffe eno. Leero twogedde ku bintu abantu bye bayitamu obukosefu bw'okubwongo oba ebibireetera by'osobola kuba nti osobola okwewala naye singa oba okifunye osobola kukola otya. Kati gwe wenna obanga obisise program eno ku Lwomukaaga osobola ogisanga ku YouTube channel yaffe Queen Mother Productions UD ojja kubanga ola programs ziriyo oba ku Save a Soul kwennyini ojja kubanga program zino oziraba gyeziri. Mwana wattu tulina abantu abazze n'ebizibu wabula ojja wano manya ekizibu kyo kirina okugonjoolwa. Ekiba nga kitaagisa bannamateeka tubalina abalungi. Ekiba nga kitaagisa kwogera naawe ba-councillors boogera naawe oba nga oli eyo kati gwe nga ate oli mulwadde oba oli kyabasinga genda ebutabika. Abantu abasinga mutya butabika ne butabika ewonya. Sirina ssente abazagamba sirina ssente butabika tebakusaba ssente. Obanga osobola onamu akasente funako ate amalwaliro amalala osobola okugendamu. Walina ekizibu okutakiraba ne kati gwe amulira nsiroga ne gundi ono tali bulungi. So toshogerako kikomyawo kyongereyo olaba abantu abamulanidde abalala ab'enganda ze bw'oba gwe mwennyini otandika okumukola kuba omulwadde aba teyemanyi nti ddala ndi mulwadde balina mugamba butambi. Kyalina mukyala Angela ng'era ng'agenda kubanga atwongera otutangazaamu nga tunaatera okumaliriza. Tukomekereza nga tulabye nga percentage esinga bakyala. Abaami bano percentage ntono batabutiddwaliro tebagala kumanya nti nina ebizibu tebagala kugira nti ebizibu binnyinze. Abaami engeri Katonda gye yabatonda ate naffe mutuufu engeri abaami bakuzaamu baga toka nga kakyali ka bebi abasajja tebaka kituufu kiraba olina okubeera musajja toka ati akula ng'akimanyi sirina kufunagira nze buli kimu nkimanyi naye kati ekizibu kati abaami bo engeri gy'alagamu nti nina ekizibu mwenge nga gumufuukidde ttaaba takyasobola kukola lwa mwenge ku makya alowooza mwenge ekizibu kijja nga alowooza ecupa kacupa okirabye ate abalala bw'aba tataddeemu ku mwenge gwokka ate abaana abato ab'ennaku zino bakikkiriza ateekamu n'enjaga waliyo whatever ebyo bye basmoking ebintu ebirala. Kati abalala abaami obwenzi kubanga waliwo wekituuka ng'olabira ddala bulwadde balirawo obwenzi bulwadde. Yes bulwadde kubanga gwe atamatira kiki bulwadde naye kati omuntu bwatyo abeera ayagala abantu banjagale naye nga naye waliwo byasotinga ebimutawaanya ate ebintu ebisinga okutusumbuwa bitandika mu buto batukyali baana bato
bakukuza batya bakuyisa batya maybe wakulira mu mikono gya step mother ng'akukyonga ng'akuvuma kati okula ate bakugamba omusajja takaaba tokaaba naye engeri gy'oyisa mukyala wa waka oyisanga gasiya lwaki akujjukiza step mother nze twalina omuntu gwe twali tukola naye omusajja nga yagamba nze babosi abakazi sibagala lwaki banzijukiza step mother wa ate step mother yamubonyaabonya okiraba kati abaami abasinga mutuufu tebanoonya buyambi twamuyinako ne wano naye bambi yakamatiya allamu katonda muwumuze omwoyo gwa bulamuzi ekisayi kati yali musiraamu oba wakyobogaalogana katwatwana okoze woti step mother yanyonoona nga bwatyo bwakugamba step mother yanyonoona ng'aboggola kati waliwo yo omuntu omulala gwe twakolanga naye omukyala yatawaana n'omwami we ng'omusajja omwenge obucupa abuteekamu omanyi toilet ey'amazzi nga bwebeera olina okuflashinga bakayita sistan nga mwaterekawo bucupa bwobwawalaki kubanga omukyala tayagala ategeere kati nga wagenda eri nga akanywera abuzabuza omukyala omwami we bwe yatwalibwa mu ddwalo bwe yali alongoosa waka n'alaba obucupa kyamwentirijama yali takimanyi kati abaami bo balina okuyiga okuwulira si kugamba ng'owulira buli omu naye at least genda ofune obuyambi abasawo gye bali funa obuyambi kubanga nze nga bwe ŋŋambye naffe tuyamba abantu naye kye tutasobodde turifaringa abantu kubanga buli kimu tojja kugamba ng'ojja kimaliriza era kituufu nange nogenda bakusindikira nabantukana kulanga mutuufu sebasobola nze kati nange bwe sisobodde nga musindika gyensuubira bajja musobola afuna obuyambi kubanga mutuufu abamu beetaaga badokita kati abamu babakwatira ne polisi oyo omukyala gwemanyi omwami wamutabukako polisi omutwala mu ddwaliro kati abamu ebasinga batono abagenda wenyundo kyoba olaba kati fe abakyala katonda yakituwa kyoba olande bannamwandu bangi osinga bassemwandu abantu amanyi kuwanirira bizibu egaya abe alina okufumbirwa okuwasa bwafiirwa omukyala awasa naye si kibi omukyala bw'aba yagenze its okay ogibanga emyaka okyayina ng'ogenda olina buno obutabo bw'okutte kati kanaakatabo bakayita mental health guide okunyonyola mu katabo kano akatabo nakatandika mu 2022 nga ekya-inspiring nga ngamba abantu bafunye batya obuyambi kati numbers era emabega eno obunamba bubeerawo obw'abantu ab'enjawulo omuntu wasobola okufuna namba kati njagala olabe wano ezi-toll free ezo ez'obwereere kati kubanga zino endala buli omu alina okusasula naye ofcourse kubanga waliwo namba gyenateekawo ya kyaki tebakusasuza kati buli omu tulina okuyiga amakanisa oba ogenze ku masomero bayidawo n'amasomero babeera ne kansula ababo naye abaana bo tebalina kansula w'essomero balina kyengambye nti babaleetanga naffe twasomeranga babaleetanga naye still amasomero engeri gye bakikola ennaku zino wabeerawo kansula abeerawo like tebeetagamu balina then ekwa netwali mu meeting balina abasomero then bagamba bayitayo neba outsourced kati akakatabo kayamba nkataddemu contacts ez'enjawulo naye ate waliwo n'omukolo ogulala gwenkola every year bakuyita Ketura Mental Health Awards as an organization kati ezo awards tubeera turecognizinga abantu abakola difference mu community naye nga tuweereza obuwateva bu links abantu basobola okunominatinga abantu netubeera ne bajjajes era bw'okiraba wano awo waliwo abaawinga last year mu 2023 bano be baali bajjaji baffe be bano okiraba naye the importance of this book is that tuteekamu contacts of people where abantu basobola okufuna obuyambi and also about the mental health awards to promote it. Naye nga tubeera tupromotinga nga tucreatinga awareness abantu bategeere ebintu by'okwolesa bibeera bitya
obuyambi mbufunye ntya kubanga nze mu group yaffe tulinamu abantu abawandiisa obutabo nange mpandiisa katabo kakano akalala maanyi kano nakawandiika breaking free nakawandiika nga mmaze okuyita mu byempiseemu nga nteredde nagamba ttagundi wange nagadde owandiika even before bizibu kuntuuka kati naye lwaki nakawandiika abantu bategeere nti just because doctor agambye munange obulwadde bufunye ebyo biwedda tutya yiga bwe mbeera nkooye ntegedde nti nkooye genda obumuliko nalidde bulungi nasemba ddi okulya obulungi kikulu olwolumu noweewaamu yes ate okulya obulungi tekyetaaga sente n'ekijanja mmere Yanti nogamba weekend ennaku muli mu weekend kanefumbirenga boy. Yes, oli healthy. Ekyo kituufu ate wumula tuyiga okuwumula. Nalenze nekira sokola obutakiisaawo kino tuyiga okusaba. Kusaba kintu kikulu tolina Katonda. Toyitawo. Nebabadde bugaana okuwona. Kati akakatabo kubanga abantu abanakitegeera bipolar twabadde tukyogeddeko. Eneeyo gye wafuna. Eyo si kubanga eyo nga bamaze okuzaala bagiyita postnatal depression. Kati eno it was not because of that, it is bipolar. Naye nakinyonnyodde enyiike bweyitirira ate bwobeera ojamuse naawe oyitawo. Naye nga dokita yakubuulira sigwe osalawo oba olabye symptoms zetwogeddeko obubonero nga tugamba akabonero ak'okuteebaka obutalya bulungi kale nga toyagala kulya oba olya nnyo ate obusungu obungi omuntu abeera n'obusungu obusungu abantu waliwo kye bayita kituufu abantu obalaba nga bavuga ebimotoka ebinene obalaba bayingidde bikomera biwanvu naye omanye ekiri mu nnyumba zaabwe omanye engeri gye babayisa kati abantu olw'ebintu ebyo abantu bafuna n'endwadde ze bataadde tuyiga okwogera ate bw'ofuna ekizibu teweepika ddagala genda basooke bakubulajjukira balowooza nnyo olumu omutwe n'obula panado agamazi bera ne panado zange tezinzigwako wano nenumanya omutwe olina ebireeta omutwe okukuluma nze mmanyi abantu bamanyi nnyo panado ambira alyamberenge ebireeta panado okwagala omubya bimulemye okulwanyisa yesuka ku mutwe gunnuma n'aguza panado awaka kiri kitya kubanga ne boosi wa bayira wojja kulaba abantu babaja nze boosi mulabirawo banange boosi bwabeera atamukidde awaka ajja atwambalidde boosi atali musanyufu waka si mwangu aboggoka naye ate bwabeera asanyuse nka nammwe abakozi mubeera nammwe mubeera ize okitegeera so abalina baboosi bammwe ebiseera ebisinga abantu osobola okwogerako naye baida na boosi wange naera munaye mukala yamujjulula boosi wange bambi bala kutamwami Sengendo nagendako mu ofiisi ye namugaya kuti era tudde bambi neesigamye what namugamba nekyo kindabikira kubeera fine agamba mugamba onakala atali ya bulijjo ate otuyanye olina pressure nangaze mwesinina pressure mugamba boosi olina pressure Nyanga sina pressure sida nkona pressure. Namugamba olina pressure oyitiko kubanga pressure. Nagenda niyekebeza. That's that. Nana gamba newe wede nyo ne uli nakuzima statu. Nesi ya bulijjo. Byagenda omukebera. Ngenda okulikira nga bagamba mbu alina pressure simanyi gundi mukubye simanyi ageze ku bwongo. Nenga yava ono mu office day before kungambe ekyo nga mugambi kala yekyuse siye gwe manyo wa bulijjo otuya nanyo siye gwe wa bulijjo genda bakweka okuwena nga na pressure ate tutambule okutambuza ekigere emmotoka ne bwoba ogirina ne bwoba olina abakuvuga ndowooza byonna biwulidde nga mbasuubiza nja kubanga muzza nja kumukyalirako ayongere tujja kwogeranga kimu ku kimu osobole okuba nga oyiga jjukira
UBC Star TV TV ya gwanga yeteka programs nga zino musobola okubanga mumanya engeri musobola okuwonamu oba okuvunuka ebintu ebyenjawulo tofiira mu nju vaayo baafunda ogwoyogera naye wabanga abafamire obulidwa gwoyogera naye oba mukwano gamba nabende gundi agenda kundalasa agenda kunsaasaanya funayo omuntu gw'otamanyi yenna obeere nga oyogeddeko naye olabe nti owoolera ku mutima ebyo yakamala okunkubira obuzibu bw'alina talabanga ku maama we obulumi bumuluma obulumi bumutta tata teyetaaga kumanya naye tulina getwesa okitambulamu step by step anaatera okuzuula maama naye ng'abadde n'ekintu okumala ebbanga gana tukuba ndette n'okwetta simanyi mukojja bwange so katonda mulungi ebyo nno tugenda kubanga tumalawo programu yaffe tugenda kusiibula siibula kolabi baffe oleko obubaka bw'obalekera ate nja kuzza mwebala okutuwuliriza nze kyembasaba mwagala abantu muwuliriza abantu ate olikuusa amiina muyigwe okusaba otaba nadini mu mutima buli kimu kigaana buli kimu tekitambula bulungi ngenda kwebaza bannange ttiimu gyenkola naye kuseva so nti mwebale nnyo mwebalire ddala Othman Sente oyo abeerangawo ku kifaananyi n'agamba ajja kubanga akikutuusaako edita wange ate nno byonna abikola ate n'akola ne editing bannaye mwenna mwebale nnyo abali mu control room okola omulimu gwa ttendo nnyo Jacob Engineer Michael nange mwebale nnyo mwebalire ddala tusirekane nate wiiki ejja olunaku lwe lumu esipawa zezemu mbadde Maisha Mukini Mother mami w'abalungi mubeere bulungi